okudda eri okusobola okwekuuma tusigale nga tuli balamu. Mbasaba mwekuumire ku Bukedde TV, ku TV zaffe ne TV yaffe empya eya One Luo, bannaffe abawulira olulimi olwa Luo mugyekuumireko nnungi nnyo, eriko ebirungi bingi, ate musome empapula naye kisinga obukulu tubeere balamu. Ekiseera kye kituuse omukulu bwe bali nga bamutendereza nnyo nga bayimba bwe bati. In excelsis Deo, in excelsis Deo, nuncilado vuela oh in excelsis Deo, in excelsis Checho tweyanze basabone banyamu Merry Christmas tulese ate timu endala babayita Jehovah Shalom Acapella. Bana nchogedde bulungi? Bavubuka batonchogedde bulungi? Tuchogere fenna Jehovah Shalom Acapella. Checho bebali ba omuziki Merry Christmas basabone banyabo kasoke tuyisewo abamazalimbwa abalala munansonyi womukadde omukazi yazala Dora Namala yazalibwa olunaku olwaleero ayitibwa omukyala omulungi Deborah Namugenyi. Merry Christmas my mommy, I love you so much. Waliwo omwami omulala ayitibwa Emmanuel Sekabira oliwe nakuwadde bakwagala bagamba Merry Christmas na wazalibwa olunaku olwaleero. Kyekyo ekifaananyi kyolengera muli bangi naye olwakadde tunyizeeyo batono tugenda maaso n'omuziki muli mutya Christmas mugiwulira mugiwulira bwebuzeemu sikati muvaawa mukwatagana mutya kintu kimuweke mukikuba obulungi ndaba muli bangi. Mulina ofisi mulina kwatagana fenna naye nga ffe tusinziira wali enamasuba. Awe musinzira mbadde njagala namasuba wa namasuba ofentebero namasuba kikajjo. Okay, ani atwala timu eno? Yenze kenyini kamoko semberano bakuyitani bampita oba mpitibwa omulongo waswa Amos Lutako Meidinemo abantu ogomba batumite nnyo. Okay, kale tugenda bongera Christmas carols twagala kumala nnyo obudde tujja kumya mpola banatumira alina gaufe ntegeke erinnya lye oba londemu omugo ogenda otumira siba kiri batuwe bileman bateeke batwongere. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was
amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Okay, how great thou art. We praise the Lord for this session. Amen. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider all thy works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path no out, the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! My soul, my Savior God, to thee. How great thou art!
waliwo akayimba kagamba nti edda mu kibuga kya Dawudi waliwo omwana yazaalibwa kibuga kya Dawudi njagala akayimba tuzireeko edda mu okay 1 2 go edda mu kibuga kya Dawudi omukyala yazaala omwana abambi mukirale kyente mwe mwazalwa omulokozi edda mu kibuga kya Dawudi omukyala yazaala omwana abambi mukirale kyente mwe mwazalwa omulokozi eyo mukila alo ekyente omulokozi eyo mukila alo ekyente omulokozi omulokozi papara 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 mubawulira abavubuka bato kintu nga kyakabi nnyo mwe mwana mwe mwagala ddibya byuma abaana be bayimba abaana be bavaamu endongo mukikola mutya ani yaleeta idea eyo nti katusobola okuba endongo nga tukosa mimwa gyaffe njagala omwami oyo akusemberedde okuva mu buto bwe yalinga akola ebintu ebyo kisobo tukoleremu ebintu bwakola buterevu bakuyitani yenze mwami Sembubbo Asaf Sembubbo ine endongo mu mwago kisoko jikoni mwago katonjo no Iba nomugamba ekera okunde kalira buli kimu kisobola okuvaamu ekirungi so kutuneyo omuntu jobeera n'omuntu omu mangu kati nze njagala okutumira omusawo wange gwe bayita Nakato abange Dr. Mwisutatu omusawo yennyini ajjanjaba abalwadde omusawo wange era kitegedde bulungi nnyo era waali kimanyi alaba otumidde nnyo mbuzeemuko si mwagalwawe musawo mujjanjaba kuba ntunda bwana n'oluno musawo omwana gwe nja kujjira ankoledde ebintu bingi era ebirungi kati bwe simwebaza
tugende maaso tusumirayo omuntu omu amanya go omuntu omu njogedde amanya gange nze mwami Sembubbo Asafu musajja mufumbo tumira mukyala wange sweetheart Gloria Sembubbo kale akuddirira tumire James Mulongo kandi ntumira taata wange Musumba Kafeero Samuel. Okay, next. Nze nno amanya mpitibwa Luyima Joseph. Ngera ntumira taata wange omukadde Mbalire Sitefano. Addako emabega. Nze nno omulongo waswa ekisookera ddala ntumira ab'ennamasuba abatulaba kati mmanyi gwe muli ab'ennamasuba ab'ofiisi zaffe awo tubeera tubaagala nnyo ate ntumira taata ne maama n'abanjagala ennyo. Okay, waliwo addako asembayawo. Bazadde baffe n'emikwano gyaffe tubaagala nnyo. Abaana bano babayita ba Shalom, Jehovah Shalom Acapella. Ani alonda erinnya eryo? Jehovah Shalom Acapella. Acapella ye mutegeera okuyimba nkozesa mumwa ekyo kyote tetukivuunula. Shalom kitegeeza ki? Shalom kitegeeza emirembe. Kubeera ng'oyimiridde n'omwami yaleeta erinnya eryo liviira ddala mu kitabo ekya Bayibuli. Bw'obikula Judges chapter 6 verse 22 waliwo nti Gideoni n'azimbira Mukama ekyoto n'akituuma erinnya Yakuwa Salumu ekitegeeza Jehovah Shalom. The Lord is peace. Mukama ow'emirembe. Kale tweyanzege Merry Christmas bakyatuwa bannange tubagezesa kulu ennungi namwe abali ewaka tubaagala tubongere siba kiri twagala mirembe ewaka. Let's go. Okay, kakati akaseera kano tugenda kuzzaako kye tuyita mashup oba medley of country gospel songs. I'll fly away, oh glory, I'll fly away. When Christ comes, hallelujah, by and by, I'll fly away, and go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, and go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. I have a joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I have a joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. When we reach in heavens, we shall sing a cappella. Wow. I know everyone who is there will be singing a cappella in heaven. So, When we reach heavens, we shall sing and sing a cappella.
sevens. We shall sing a cappella. Okay. Ding, 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 We shall sing a cappella. We are to reach, in the city bright and fair. When we reach heaven, oh, we shall sing a cappella. We are to reach, there, in the city bright and fair. Oh, when we reach heaven, oh, we shall sing a cappella. We are to reach, there, in the city bright. Oh, a cappella. We shall sing 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 a cappella. Mugaba mkyabaddayi mujje baliko ndizeemu okubalaba omulundi omulala nasembayo balaba ku birthday yange y'omwaka oguwedde simanyi oba mukyanzijukira munzijukidde eyatwali wali wansi omukyala Sara Nakalembe obaka neyanziza mwabutuusa simanyi oba n'omwaka ogujja munaakomawo omwaka ogujja munaakomawo tweyanzege mugamba mutya ebintu bitambula bitya mwebale kwasaganya nsonga kyemwankolera ekyokujja ku birthday yange ne munyimbira obuyimbi ne muleeta n'ebirabo waliwo omukyala bamuyita sigenda mwogera linnya naye aŋambye nti bambuulize bakikolera ssente mmeka nga sinnabasiibula bambuulize angaye bambuulize bakikolera ssente mmeka maneja waswa nti akube ku namba eya 07784 kanjiddemu mu bufuzi 07784 amanye ebbeeyi entuufu. Okay. Tweyanza. N'abalala bagala okureachinga out Jehovah Shalom to social media platforms, YouTube, Facebook, era enamba eri official ye yenyini gyensomye eri 0701 878457. Tujja kujja tukole nga bwe twakolera omukulu ono nasimba n'abalala era nkyasimba neyanzege ensonga bwe zityo bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula abakulu tugenda kubeera nabo olunaku olulamba nga tutambula nabo mu nkola eno eya Christmas Eve byonna gye musinzira ogenda maaso n'okubeera nga mutaba olwaleero nno mazaalibwa ga jjajjange bamuyita Nakachwa Afiswa ali saidiza wali natete kansubire nti namazaalibwa gakutambulidde bulungi nnyo era bwe tuba wano tujja genda mu dduwa sigenda kusitula abakulu bano abakapera ngeri gy'okaddiye emyaka gigenda mu 9 kiba kitegeeza nti oyinza okugenda maaso n'okulabika nti ndo tojja kumalako na bintu bye batambuza neffe tubayina nga tugenda kutambula nabo mpola tumanye enteekateeka nga bwe zitambula awo wennyini we tugenda ogattira ku byemizannyo nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga erya Uganda olunaku luno olwaleero ttiimu y'eggwanga erya Uganda gye bayita eya Uganda Cranes tegenda kuvaayo mu kampu basigaddeyo kubanga bo babakebedde ne bagenda maaso n'okuba nti no bakakasa nti balamu kati bwe bavaayo ne beegatta ate muffe embeera yategenda kutambulira ddala bulungi nnyo Uganda Cranes bagenda maaso n'okulabika nti no balisaidiza wali mu kaapu ekisaansi gye basula ne batendekebwa ate esayidi eri gye bayita wansi wano erugogo ne basobola okuba nti no bakwanaganya embeera nga n'enteekateeka ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula era nga wetwogerera omutendesi agamba nti kati obuzibu bwa China ayina okusalako abavubuka asigazeewo abavubuka be yeetaaga bali abavubuka 28 naye ng'ayina okugenda maaso n'okubeera nga asalako 3 asigaze 25 abo bagenda okugenda maaso n'okuba nti no atambula nabo ku lunaku lugenda kubeera lunaku lwa Mande bawolekere esayidi za wali mu ggwanga erya Cameroon gye bajja okuzanyira mu mpaka eza
Africa ezigenda okubeerawo okuva nga ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja omwaka ogujja okutuuka nga ennaku z'omwezi zijja kubeera ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogujja omwaka ogujja. Tournament egende maaso n'okubeera nga ekomekerezebwa naye nga akatu kati kabazanyi kukola bulungi okulabika nti nno basigalawo ate omutendesi agende maaso n'okulabika nti nno atambula nabo mpola mpola okusinziira ku mbeera n'enteekateeka eziri ezitambula. Bwe tuvaakaawo ne tugendako wali ebweru w'eggwanga jjukira nti emipiira olunaku olw'enkya gigenda kubeera gyakasammeeme. Boxing Day tetera kutambula bubi eri amatiimu ag'enjawulo wali amanene mu ggwanga erya Bungereza naye nga tutandikidde mu klabu y'abasajja bano abatiimu gye bayita eya Arsenal olunaku olw'enkya bagenda kubeera nga batuuka ne klabu y'abakulu bano be bayita aba Chelsea eyo bagiyita London Derby era nga Arsenal bw'ogenda maaso n'okulabika nti nno obeetegereza entambuza gye batambuzaamu ensonga zaabwe bagambye nti Arsenal eyinza obutabeera ne kapiteeni waabwe gwe bayita Aubameyang. Kapiteeni wa Arsenal yakateba asajja ba klabu eno ya Manchester United bagenda kujja mupiira guno nga batandise okulingiza ebifo ebya Champions League era nga n'ekikopo bagamba nti basobola okugenda maaso n'okubeera nga bakitwala naye amawulire agava mu klabu ya Manchester City galaga nsiike era nga jjukira nti Man City egenda kubeera ng'etuuka ne klabu ya Newcastle amawulire agavaayo galaga nti Steve Bruce bagala mukwata ku nkoona ate nga ye atendeka klabu ya Man City avuddeyo n'agamba nti ttiimu ye nga bw'agiraba esobola okuwangulira ddala bulungi nnyo ekikopo n'egenda maaso n'okubeera ng'ekitwala ye alaba nga ttiimu tennakola bubi kubanga akulembedde amusinga obubonero 8 bwokka ate nga bw'otunula n'emipiira amusinga kumpi emipiira egiwerera ddala omupiira mulamba nga kati bw'aba agugobye buba obubonero 5 ye bw'alaba nti asobola okugenda maaso n'okubeera nti nno abugjayo. Klabu ya Tottenham Hotspur bajja kubeera nga batuuka ne klabu y'abakulu bano aba Wolverhampton Wanderers naye ng'atendeka klabu ya Tottenham Hotspur agambye nti kye yeetaaga kyekyokulabika nti nno awangula ekikopo sizoni eno. Jose Mourinho agambye nti yeetaaga kikopo omwaka ogujja asobole okulabika nti nno akwanaganya embeera n'enteekateeka eziryo. Liverpool abakulembedde liigi y'eggwanga erya Bungereza aba Liverpool amawulire agavuddeyo galaze nti nno bagenda kutuuka ne klabu ya West Bromwich Albion. Omutendesi agambye nti ye omwaka ogujja yeetaaga kufuna defender agenda omuyambako okulabika nti nno adifendinga mbu Liverpool eteeba goal naye nayo bagiteeba ogenda maaso n'okulabika nti nno ogyetegereza nti erina goals ziringa nga 17 ezitaliiko agamba. Ffe katulinde tulabe emipiira egigenda okubeera nga gizanyibwa naddala muganda wange wali ebweru w'eggwanga. Jjukira nti tuli mu Christmas season oba tuli mu Christmas era nga abazanyi ab'enjawulo wali mu Bulaaya bagenze maaso n'okulabika nti nno bajaganyizaamu nabo Christmas yaabwe nga bwetambudde. Twalabyeko Lionel Messi bwe yakubye eggoolo ey'olukaaga 44 yakozeemu wine n'akolamu ekyokunywa kati agenze maaso n'okubeera nga akigabira abazanyi ab'enjawulo ku lunaku luno olwa Christmas era nga agabiddeko golokipa gwe bayita Iker Casillas eri azanyira mu klabu y'abasajja bali aba Real Madrid mukwano gonye n'agenda maaso n'okubeera nga agabiddeko n'abalala ye bwatyo bwa celebratinze Christmas ye ate nga omusajja gwe bayita Cristiano Ronaldo naye celebratinze n'emikwano gye n'abazanyi ab'enjawulo bonna bakoze Father Christmas ne bakola Santa kati kyekiri ku social media bagenda maaso n'okubanga bacelebratinga mpola mpola. Njagala kubeera nga nkusibulya wano nkujjukiza nti olwa lunaku lwakutaano teweerabira okgenda maaso n'okubeera ng'osaala ejjuma gyeziri naye genda n'omusaala go genda ng'ofunye wuzu sanitizer naye genda naye mask togyerabira togenda mu muzikiti ng'ebyo tobiina kitegeeza nti obulwadde bwa covid gye tugenda maaso n'okulabika nti nno tubwewala busobole okuba nti nno butuyamba atuyingire 2021 nga tetulinaako buzibu. Tukyatambula wano ku Bukedde TV 1 tutambula n'emikwano gyaffe abakapera jjukira nti basajja basalawo bayimbise emimwa bayimba ku events ez'enjawulo naffe tubaleese wano olwaleero tusiibe nabo. Tulina ne choirs endala zetugenda okutambula nazo tujja kgenda ne masinzizo ag'enjawulo byonna tugamba nti gwe sigala busigazi ku Bukedde TV 1 tujja kutambula nawe mpola mpola wabula katugende wa Ajamiru Sebalo okuva Namasubwa College of Commerce naye atulage butya bwe tuyinza okwasaganyamu ensonga ze bayita ez'ebyobusuubuzi. Temuva ku Bukedde TV 1 yenze Mpaji Farid. Hello Uganda,
Merry Christmas and Happy New Year. Bampita teacher Kauchi okuva ku Bukedde TV nkugamba bugambi mukwano gwange nti naku enkulu zino zituuse naye weekuume obulwadde bwa COVID-19 bukyaliyo. Yambala mask wogenda okukola shopping mu katale, yambala mask wogenda okulya abaana engoye. Naku zino enkulu ziba za nnaku za kumanyagana, kutegeeragana, kunyumirwagana, kushayirako mikwano gyaffe. Boogeze mikwano gyo gendayo ng'otegedde nti obulwadde bwa COVID-19 gyebuli. Naye tebujja tugana ku stop, tebujja tustopinga kulya Christmas nungi na kuyingira mwaka mujja mulungi. Teweerabira kuba nti oyagala ogabe ate era obeerenga oyagaliza. Nze teacher Kauchi, Merry Christmas and Happy New Year. Mwebale nnyo okutulaba omwaka guno n'ogujja. Merry Christmas and Happy New Year.